po jako akawuwo. UPC is on record calling upon the security forces to invest heavily in intelligence. Mu bbanga lya mwezi gumu abantu 26 be batemuddwa mu butemu bwe Bijqmbiya obugenda mu maaso mu bbendobendo ly'e Masaka mu districts okuli Masaka, Rengo, Bukomansimbi, Sako n'endala. Era nga bannabyakwerinda bangi obwanga babutunuza Masaka okusobola okufutiza abatemu bano. It is also recommended that specialized investigation teams, and these have been indeed detailed to the affected areas, be assigned to handle case management properly. Embeera eno yeviiriddeko Ssenkagale w'ekibiina ki Uganda People's Congress Honorable Bijqmbiya ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe ky'ekibiina kino ku Uganda House mu Kampala n'avumira ettemu erigenda mu maaso mu bitundu by'eno era ng'ono agambye nti embeera eno ereeseewo okutya kungi mu bannansi so nga gavumenti yalayira okukuuma abantu n'ebyabwe. UPC is on record calling upon the security forces to invest heavily in intelligence and vigilance purposely to acquire reliable information that would inform security strategies and decisions. This calls for proper planning and cooperation of all security agencies, leaders and community members. Mu lukuŋŋaana lwe lumu Honorable Bijqmbiya mwasinzidde n'asaba bannabyakwerinda saako okubakubiriza okukola obulungi omulimu gwabwe ate mu bulambulukufu kubanga obukugu obusobola okutaasa bannabuddu babulina. So my message to those attackers is please desist from killing Ugandans. My message to the security agencies is do everything in your power to protect the lives of the citizens of Uganda. What reason they have or what justification, I do not find any reasonable justification for killing Ugandans for no reason. Mu buufu bwe bumu n'abakulembeze naddala ku mutendera gw'ebyalo baliko amagezi ge bawadde gavumenti okusobola okumalawo obutemu mu bitundu by'e Buddu n'okusingira ddala okukomyawo enkola ey'amayumba 10 abantu okusobola okunyweza ebyokwerinda ku bitundu byabwe. Era bagenda okubeera ku mayumba 10 era be tuli nabo wabula enkolagana bugamba nti olonze mayumba 10 oli mayumba 10 amwe alowoleza mu ssente zatafuna musaala n'agenda nti ankuuma ekiro ekyo ne kiba nti akabondo bwe baba butaddemu gavumenti erina obuteeka mu ssente. Nze kyengamba gavumenti kwezi kyeyandikoze kwe kulondamu abantu ng'abayuusi ne bateeka mu kitundu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kino bweba ekikoze buli kyalo erondeka abavubuka nga 6 ebafuule ba defensi nga bafuna omusaala